Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna aba following Fadi TVG nembebaza ne mbagamba nti kye mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga akadde. Mbagamba nti comment section weeri obubaka buntera mu comment section ate osikalinga on following. Embaga ya Kiwedde Becky munnange bwetyo bwetambudde wabula omugambo mungi nnyo ogwogerwa ku mbaga ya Becky. Abasinga bagamba mbu yitaddemu ssente yategese embaga nti alekerawo okwekoza okulaga mbu nno Sekaja yakoze embaga mbu abakazi bangi bamanyi okwekolera emikolo era nti baserebu bangi nnyo abalaze nti babba baabwe babakubye embaga naye ng'ate be bataddemu omusimbi. Ekibadde ku mbaga eno kibadde kikambwe kubadde kugamba kusomera dikitata Amiru musajja watu gyali ali ku bunkenke. Abaana baze n'obupande ssebo nga balaga nti essaawa zino maama yakola ki yennanyini linnya erya Sekaja linnya erya Sekaja era nti Sekaja kati essaawa zino aliko munnanga amuliko era abakazi mwenna abeerijja okwagala okwezza Sekaja nti mujje nga munywedde Becky abalabudde. Ajjukira ne ex wa Sekaja gwe yasulawo n'abaana ssebo naye ssebo yafunye omusajja nkugambye kibategeeza Becky talina mujjawe onaawulira era ng'abaana mune bazi n'obupande nga bulaga nti we finally got a caring daddy, we are the Sekajas. Musajja watudde kitata Amiru waali yamanyi waali ndowooza atudde ku misumaali. Ekyamazima Becky alina engeri gy'akolamu obuntuntu naye nga buli mu kwataakinga musajja mukulu Amiru. Tetumanyi Amiru yali ayisa bubi Becky ewaka abaana yali tabafaako. Buzibu ki lwaki Becky obusungu alina bungi nnyo eri Amiru kyokka ng'omusajja gwali naye yali mukwano gwa Amiru. Ekyebuuzibwa buzibu ki lwaki Becky omusajja tamwesonyiwa ebiseera ebisinga oluusi abasajja bye batera okubeera oluusi kwegamba n'effutwa eringi ennyo eri abakyala nga bafunye abasajja abalala naye ku mulundi guno ndaba ate omukazi yalina effutwa eri omusajja ate ng'omusajja sigamba nti twategedde nti balina omukyala alina gwe yakoze eki gwe yafunye kubanga ye Amiru agamba nti Becky yali akyamwagala naye mbu Becky empisa ze embi n'empisa z'envuntu ze zaali za Amiru okubanga akola ki okubanga yeekutula ku Becky. Amiru yavaayo n'agamba nti yaligumidde empisa z'envuntu naye ate Becky yakola ki yamwekutulako ne Amiru n'agamba kasito nekutuddeko kera ne kyali wange n'empisa ze z'envuntu nziwonye kakati munnange obuzibu awe bwava. Amiru yagamba nti Becky agamba nti Amiru yali tawa bazadde b'ekitiibwa era nti n'abaana abamu agamba nti si babe. Ekyamazima babaana ba Becky baliko akabuuza wabikunze okusanga n'abamu ba Sekaja kisobokera ddala ng'olwedde Sekaja munnange yali yatandika okukola ki yatandika okubanga ssebo yejjulira nga yali yatandika dde okukwata mu bintu byani ebya Amiru yatandika dde obyejjulira nakyo kisoboka munnange era Amiru ayinza okubanga mutuufu ayinza okubanga alina ka percentage akatonotono okubeera omutuufu ku 100 ng'alinako kale nga 20% ku 100 ng'oba oli awo mutuufu ng'abaana abamu si babe kubanga ye Becky agamba nti yali akooya Amiru okubanga alaga nti abaana abamu si babe nti nga yeekengera biki Amiru ye ndoza yali ekitegeera dda nti Becky ne Sekaja bamiitinga. Ebiseera singa ebintu bingi byapeninga mu real life abasinga nga mutera mu buzannyo bu series bu movies mukwano gw'omusajja ayagadde mukazi we oba mukazi wa mukwano gwa gundi ayagadde mukwano gwa gundi mutyabira mu firimu nabagamba nti ebiseera ebisinga bw'obulaba firimu mmanya nti mbulamu obwa bulijjo bibaamu. Kati saaza ebintu bya Becky ne Sekaja ne Amiru eringa movie naye nga tebya ddala bino bya ddala va ku bino obufirimu bwe mulaba wetera okulaba kale bu movies bino bya ddala bino bya laali bino bya ddala movies nabagamba basinzira ku eyo ebitambula mu real life kati Sekaja sebo yazza mukazi wa mukwano gwe imagine mukwano gwe best friend we
kakati bulijjo mbiraba mu buzannyo bino bya ddala. Manyi lyabagamba firimu ani agamba nti bifa bazannyako ebitambulatambula mu bulamu bwa bulijjo ndoza mukirabiddeko nammwe ndoza mukirabiddeko. Mbawadde example nga onaabaka firimu nga omukazi mukwano gw'omusajja mukwano gwa bba w'omukazi oyo nga yeddizza mukazi wa munne wa mukwano gwe kati bye biri waneeno. So Becky ebigambo bingi bye bawandiise ebigambo bingi nnyo bye bawandiise ku bupande abaana bwe bazze nabo naye ng'ebigambo bingi nnyo ebyogerwa abasinga bagamba nti ssebo Amir badde bamuyita ajje ssebo afumbe ne ku mukolo ogwa Becky. Kuno si kujooga wabula kutyoboola wabula kukuyisa mu maaso. Omusajja tubamuyisizaamu agenge ge bagamba nti we finally got a caring dad, we are the Sekajas. Obaani yaleese ekirowoozo ky'okuwandiika bino ku bipapula simanyi naye nga byonna nze ndaba bali mu kwataakinga Amiru. Musajja tunookwongera okukola ki okumunyigaanyiga ebintu bya ddala. Mukwano gwa mukwano gwe yezza mukazi we. Aya onaawulira mbaagala nnyo mwenna. Omukolo gutambudde bulungi nnyo era ng'Becky essaawa zino yafuuse dda mukyala Sekaja omujjufu kyokka ate ne ex wa Sekaja ate naye ssebo mbu yafunye omusajja. Nkugambye kiri mu Uganda kiri ku social media kino kikambwe 2025 ye baaba tugenda muggalawo bwe tutyo kiba kitegeeza Sekaja omukazi we naye munnange omusajja mumututte kudda nti n'omukazi yagambye munnaye sijja kuyikira mata gayiise nange munnaye kanfuna amata amapya kangende ngula amata amapya. Ofuna omusajja mulaba oba bulijjo naye amuyina tewali amanyi kugamba biri awo naye nga bya ddala. Muyinza okuloza nti tuli ka firimu bino bya ddala naye ngaebisesinga bamanyi okubizanya mu bufirimu bino bya ddala. Omukwano gwa Amiru ssebo yeeriza mukazi we Sekaja yeeriza mukazi wa mukwano gwe bannaye.